Mikono gyaffe tubaaniriza ku mukutu guno omupya ogwa YouTube ogumanyiddwa nga Munnabusiro N'olulimi. Awali akagga wagwana kasumbajjo. Tunaalya njaliire ng'alengeddeko olubooya. Wano we wali akagga, n'olwekyo njagala okubabagulizaako ng'oluggi lw'ebibo nti omukutu guno mupya nnyo ku mukutu guno ogwa YouTube, so twetaaga obuwagizi bwammwe obw'amaanyi nga mwagala emisomo egiteekebwako kye muyita okulikinga, nga mutuwa ebirowoozo byammwe nga bwe muba mulabye ku misomo egy'enjawulo egiteekebwa ku mukutu guno Munnabusiro N'olulimi, kye bayita comment. So comment nazo tuzaagala oba ebirowoozo byammwe n'okugabanako ne bannaffe ku nsonga z'omukutu guno kye muyita sharing. Ekyo kigenda kuba kirungi, naye ekirala okugwegattako kye bayita subscription. Twetaaga subscription yo oba kutambula naffe ku mukutu guno ng'ogwegattako butereevu oba ng'ogweyungako, kye bayita subscribe. So subscribe, tukusaba osubscribinge, olikinga, okomentinga, osharinge ensonga z'omukutu guno. Tugenda kutambulira wamu mbakakasa mu ngeri ya butalekana nga Sonko na Kkovu. Omanyi awagumba ennume n'enduusi ate awabeera omuganza kyalo, awo era wosanga munnange enjasamidde busa. Nze Musisi Bbosa Munnabusiro nkonge ya nvule nantegwira kyeya kimu kiwoowa olumunyogavu atalina mazzi talya saava omwana w'Abambejja Omukenkufu mu lulimi Oluganda nseregganyi 224 era Ssengule 222. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza obubaka buno era ne mubutwala nga bwa nsonga. Mpozi ekirala, nze muwandiisi w'ekitabo ekiyitibwa Olw'Edda. Olw'Edda kitabo kirimu ebigambo by'olulimi Oluganda Olw'Edda olukadde bukuku kirungi, kisomesa, kirimu Engereza edda, kirimu ebisooka eby'edda, so kyegulireko mukwano gwange. Ekitabo kino kya mitwalo 10 gyokka naye nga kinene. Dictionary kirimu bingi n'ennono z'ebintu ebitali bimu ez'ebyalo, amasaza, ebyafaayo ebitali bimu, ennono, obuwangwa n'obulombolombo bwa Buganda. Tuguddewo omukutu guno kulwa kutambuliza ku nsonga za lulimi Luganda, era tusaba tunywerere ku ekyo tuleme kuwugukawuguka, tuleme kuwugukawuguka mu ngeri ya mbugubugu nga amazzi agabeera mu mukonda ogw'essunsa. Katunywerere awo, nteterera ku mmwe kayiba mukuukulu ateeterera ku nnyina. Kale nammwe mbeekutte ngeri ya nkolo nakambe eno endagabifaananyi oba vidiyo eno, akatambi kano kensookedde ddala okukola ku mukutu guno kabadde kakubaaniriza ate n'okubategeeza nti ku mukutu guno Munnabusiro N'olulimi ku YouTube omukutu omupya tujja kutambulizangako ensonga z'olulimi Oluganda. Abafaayo abaagala ennono, abaagala olulimi lwabwe, abaagala ebyafaayo, obuwangwa n'obulombolombo mwenna n'ebyafaayo ebinyuma okuzaama wano mugumbe, kubanga munnange nabagambye dda ti wano we wali akagga. Kale temulina kusagaasagana nga bunwe w'omukovu ate nga wano we wali akaluka. Jjukira awali akaluka omutaagwa weguzza omulyantaakuluzi, ate awava omukozi era balwogerako nti tewava mutango, ate era munnange awawooma enkolo tewasigala kalu. Kakati wano mutuulire ddala kitebe mu Lwente, batuulira ddala kitebe kubanga munnange by'okuyiga bijja kubangawo bingi nnyo nga bikirako obunuunu oba ebinyonyonto mu kiwotonono. Kale kankomeko wano naye nga tubaaniriza mwenna nga wakasookera ddala okwegatta ku mukutu guno sooka osubscribinge. Okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga kigenda kutuwa amaanyi okwongera okubaweereza ku mukutu guno Munnabusiro N'olulimi ku YouTube. Kale tutambule wamu mu ngeri ya butalekana nga kalulwe na nnyama. Sigadde nze Munnabusiro owammwe Ssengule 222. Mubeewo nnyo nange wendi ku lwammwe.